Office eno kasooke nnyonnyole office y'aba Socialites nazze n'essuula mpya Socialite baali bamanyidde mu spending sente mwaka ku mwaka nga naye tebakola naye kati nze nenzija n'essuula nganzi empya nendeta ekintu kipyagera wabula office yesoose mu Uganda neŋŋamba katwekuŋŋaanyemu abantu kulimu association eno gye mulaba Socialite Association of Uganda twekolemu ba membership tubeere nga tulina ekibiina kyaffe ekitugatta nga tusobola okwekulaakulanya kuba bannaffe abamu baggwaamu ajja n'abeerawo mwaka gumu n'akola ki naggwaamu kati nga ze pulezidenti waabwe ndimuko business era mu businessman nga mulaba nze director wali prevalent car and service nga akapande kaliwe mukalabi wali wabweru mpangisa amamotoka kati ate guno omulimu ba Socialite kujja bayamba nnyo okubaga omwangu ngogo okupangisa emiruka nga baaninga mu kifo ky'okulya okuliserezi ng'omwazi we mundaba nti mbeera mu bbaala okuva ku maani paka ku maani okitegedde mwaka ku mwaka emyaka gyonna mulabi bad black bwe yajja blood white bonna ba Sipapa okitegedde mbeera nabo mwaka ku mwaka kibula nazina idea eno twekolemu ekibiina bano ababadde bagwaggwamu tebakyazzeemu kuggwamu kati era zino ssente tugenda kwesonda essente buli omu okubeera membership tugenda kuddira emitwalo 5 buli omu gy'alina okuleeta tumuwa ID weti nga bwe mulaba eno ne tumuwa ne risiiti eno eya ssente ze z'abatuwadde okitegedde eno ID oyo abeera memba waffe ssente ezo enkesi afunyemu n'obuzibu tumuwola ku 10% naye nga ssente ze then oluvannyuma lw'omwaka tuba tujja kulaba amagoba gachi getukoze netugaa tonoka tumukoleyo n'ebi bizinesi enemu n'omulala netugaa katukoleyo bizinesi bwetyo yagenda kubafunira bya bizinesi zitaviirawo ddala nga tebakyaddamu kuvaawo yadde nti nno oli aweddemu mumunoonya temumulaba ate bakyazzeemu kuvaawo tebakyazzeemu tugenda kubawolanga otegedde yes twagulawo tulina akawunti yaffe eri mu Equity Bank tulina eya $, tulina n'akawunti eya Uganda era Socialite baffe kati okugeza ng'abali e Bulaaya tugenda kuba soft code kuba bateekeseze bwegesalinge tumuweereze risiiti tumuweereze ne ID ye oba ina representative so ekintu kino kijja kuyambako abantu baffe abali e Bulaaya abatamanyi biri wano nti ayagala kujja wano mu digize waffe talina mmotoka ffe emmotoka tujja kuba nazo wano olwedde okimanyi mpangisa mmotoka gwe mulimu gwange nze service provider owafufa Uganda nze service provider unlimited witness abatuula wali ebibaga nze service provider owa Jumaali nze abapangisa mmotoka so bano abadde bali obuli ssente ngenda basigamu omutima ogw'okukola era eno working station yaabwe yiyo working station yaabwe eyo gyemulaba buli omu agenda kubeerako n'ettebo ye mukulu kirabire waliwo etteeka lye bagenda okufulumya ate nga Socialite musiba ku intaneti kuleekaana kwevuma na kuvuma abantu balala kati eryo etteeka era naze pulezidenti w'aba Socialite mu Uganda nsaba bahonorables mwenna Kiyaga Kayemba Solo Lutaaya chairman wa ICT Parliamentary Committee Engineer Moses Babugo Honorable Mujope East mama waffe speaker tukwegayiridde etteeka lino mutuyisize etteeka lino eri abantu abakola ki abayogera abasala ku bannaabwe ebigambo gundi mulwadde gundi yalwadde siriimu gundi yabbye gundi yafudde okitegedde ne musala ekigambo gundi yafudde mazima nga lutandafa okitegedde mwonoona amannya g'abantu omuntu erinnya alikolera emyaka mingi gwe noveerino olyolona mu sekendi ekyo ekigambo kidduka n'okusinga essasi so member ba parliament please mbasaba muyise etteeka lino tulabe nga tujja kubayambako naffe nga Socialite tujja kukwasiza wamu media council abantu abateeka ebintu ku mitimbagano tujja kukwatira wamu era nga bwe nali nzize n'ekibiina ky'aba entertainment ne tutuula mu meeting ne president w'aba entertainment abike ne tutuulako mu meeting naye covid yaza atukola ki atutabula naye kati kyetugenda okukola
tugenda kuwandiika ebbaluwa endala tuddemu tuyite bannaffe bonna naddala bannamawulire aba entertainment batwale buli twogeremu ne operation recreation nawe ejja kujjamu ebongeremu kasente bayite ne programu zaabwe zonna nga bo bannamawulire abakola ku zi TVs ne zi radios. Yes, tetujja kwenyigiriza because obeera kituufu kiba kirungi naye oba osala ku muntu ekigambo kibi kiringa bw'onoogamba nti omaze okukisala kati n'ongamba nsonyiwa kiringa n'ogamba kale nkusonyiwa wandika ebbaluwa eraga nti nkusonyiye okyegedde n'ogindeetera kati negamba giyuzeeyuze negamba genda ogisuule mu kkubo genda obupapula obwo obusuule nkusonyiye kati olale mala negamba akomawo ndeetera obupapula buli bwewayuzaayuza bonna obunkomezeewo buyungeyunge nkusonyiwe okyegedde ekigambo kiba kyaluse dda ekigambo kisinga essasi so yogera ebituufu okyogere ku muntu bonna okidifendinga because lino etteeka tugenda kuliwagira ngaffe ba Socialite lwa nsonga nti lino etteeka ligenda okumalawo obuzibu ku bantu amaka gafudde abantu bizinesi z'abantu zifudde lwa kigambo kye basala abantu bayinonedde bannaabwe obufumbo abantu bakwogeddeko naye baali babosirowooza nti waliwo bali tebayogeddeko mu kitabi so nsaba palamenti etteeka lino eriyise era tujja kubeera wamu nayo era tugenda giwandiikira ekiwandiiko mu butongole tugisabe nga ffe ba Socialite etteeka baliyise bamemba 50 abakasasula emitwalo 55 tulina bamemba 50 kati abo 5 betulinawo bokka naye tusuubira tageti yaffe mu Uganda yonna abantu balinga 5 omuntu akola memba ojja n'oleeta ssente omuntu olina okuba first of all omuntu okubeera memba olina okuba nga oli social ng'era oli muli wa ssente deire osegedde ng'oli muli wa ssente deire tokola ki toggwako kati nga kibadde kiriwo nti oli abeeraawo nga talina mulimu gwakola okigedde kati obola abamu babadde bakolawo emyaka 2 ne baggwaako naye kati wagala kubateekamu babeerewo nga tebaviirako ddala nga babeerawo continuously nga bonda banze ti emyaka gyonna mbaddewo abantu bonda bebize mulabye blind white badi black ajijamiru sentongo bonna emirembe gyonna gyozolabe emabega bajanti ngo bonna zize mbeera nabo nga bamemba kati waliwo tulina abantu mayi waliwo abantu mubawola big spender ne Socialite waliwo big spender wetugeze kati one night stand ye muntu ajja n'alya myezi 2 n'akola ki kati oyo big spender kati Socialite ye muntu alya sene nga bola bakanyike mayi kanyike ono azina bwati kati oyo Socialite yenyini origin waliwo n'omwami ali eyo mitiyana na Socialite yayina okubeerawo n'omuleka mugundi wabula esente ezo zebalya zisobola okuddawo in case kati nga tufunye emitwalo balese emitwalo 55 abantu 5 nga tugulamu emmotoka nga 3 oba 4 ezikola ssente ti zirete ssente buli kiseera tojjawo kiri kyabwe okusinga okulya obuli nga teziddawo kati omulaba kanyike Socialite yazimba amayumba ge alya ssente buli lunaku naye achakala ssente teziggwawo omulaba buli lunaku abantu ne bajja ne baggwawo njagala abantu batendeka babeerenga bwana mukulu oyo kyakulabirako kyamaanyi mu ggwanga wano muli wa ssente yeeyagala okyegedde naye nga ate ayingiza njagala ne bano balye nga bayingiza Yabagatangera olaba kino ekibiina ky'aba Socialite temulimu bya bibiina mulimu aba people power mulimu aba NUP mulimu aba DP mulimu nganze kati nganze president wakyo ndi wa NRM ne mulimu abamemba bonna abasinga mulimu aba anti bonna bwe bali ffe tujja kwegatta because ekintu kye bayita civil partnership coordinator kimanyi ye muntu civil omuntu wa bulijjo nze ngatta nga bwolabye era kati okugeza kankubulireko tinzinaddidde UPDF jazz band nezirira prison jazz band
nenzirira police jazba n'emigatta ku Uganda Musician Association olide nabagasse ndi mugassi w'abantu nenzirira ati abatembeeyi abadde bagugulana mu kibuga nabagasse kati bafunye n'ettakawa ku Kaleerwe bagenda nafuna eddalawa ku gundi so nze ndi mukwanaganya kuba mumanyi mwenna ebintu nzize ebikola okitegedde